Miles kyakoze Calvin Kayanja alifa kirojja birindirire mu bujjuvu. Mukola kyamanyi nnyo nnyini ddala okujja okumirako mwe basubscribers baffe abalungi waneeno Omumbejja Aisha Nassolo Uganda mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda bampeera omukisa mu budde bwe mumala waneeno ng'ate mumpuliriza mbasaasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo wabula ng'ate bambi majagulizaako mmwe mwenna abatuuse ku buwanguzi mikwano gyange congratulations munange gompya negasseeko wano ofunirawo updates zonna amawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda wa celebrities baffe ab'enjawulo ssaako ne gana amawulire amalala ga bulijjo amawulire gonna agakwata ku bahasolazi butereevu wano ogenda mu maaso n'okubeera ng'ate ogafuna wabula ng'ate ennaku ezimu of course tubeera mu kwebulirira mu nsonga ezimu munnange ate obulamu bwa bulijjo nga bwe butambula ne tuwa ku magezi ne tulaba ate embeera we tusobola okubeera ng'ate munnange tugiyitamu omuweereza we yenza Omumbejja Aisha Nassolo era nga butereevu wabula ng'ate bambi leero ate nzize kubeera nga nkutuusaako stories bbiri zokka west then amawulire amalala tunaagalaba ate olunaku olw'enkya kansooke nkulekereko ka vidiyo kano bambi then ate n'oluvannyuma tugende mu maaso. Omwami ono ye Rajabu bamusa yagudde omwami ono ye Rajabu bamusa yagudde ambulance yamuleese tumanyi gyava ne Munnayuganda ali ku Aldite Hospital Sharjah eno embeera gy'alimu. Munnange ate nga wobiwulidde bambi omuvubuka oyo ategerekeseeko nga Rajabu ali mu ggwanga lya Dubai ekitundu kiyitibwa Sharjah. Munansonyi wa mikwano vidiyo eno sigenda kubeera nga ate ngiteekawo waneeno olw'ensonga nti YouTube erina ebintu byetakkiriza sigenda giteekawo naye nga gwe agyetaaze osobola okubeera nga ate ogisanga ku peegi yange erimanya g'Omumbejja Aisha Nassolo the news anchor butereevu ojja kuba ogiraba teri amanyi muvubuka ono wajje bamujje kubeera nga ate bamusuulawo ku ddwaliro ly'owulidde erinnya ly'okubiri teritegerekese wabula nga yeeyo bambi embeera gy'ali mu bahasolazi bannange buli omu gy'ali bambi twesabire weeteeke mu ssaala saba Katonda kuba bambi ebintu ebimu bituuka ekiseera nga mu butuufu bizibu wadde baana bangi balwalira eyo mu mirimu egy'enjawulo ne batasobola kubeera nga ate bajjanjabwa kababe bahasolazi bano abakola mu mayumba betwandiyise bakadaama omwana n'alwala ne bamukwata ne bamusuula ku ofiisi ne bamusuula ku ddwaliro abamu ne bafuna lumu ne bamusibira omwo tusibye tuwulira abaana wano nga balaajana bamukwata omwana ne bamusibira mu lumu omwana n'abeera omwo nga tebamwana kyakulya omwana n'afa so bambi tugende mu maaso n'okubeera nga ate tuwesabira otherwise ebintu byo si byangu Katonda yekka bannange yatukuma mugana eno amawanga si maanyi gaffe si magezi gaffe yadde kale nga naffe olumu twereetera ebizibu naye okusingira ddala Katonda yekka yayinza okubeera nga ate atuyamba gwe wenna amanyi omuvubuka oyo babitegeeza ku bantu be nti yeyo embeera ate munange gy'alimu essaawa eno we twogerera so nga ate eyo tuvuddeyo ngenda sembyayo ate munange mwana muwala ono Brenda Miles eyita Masolo Queen ate w'eggwanga erya Dubai era ng'ono kinajjukirwa nti emabega kawo nakutuusaako story bwatyo nga Calvin Kayanja avuddeyo ate n'amwambalira yayogera ebintu bingi nnyo n'agamba oyo sitaani oyo malaaya ate musiyazi kale kwegamba Calvin Kayanja yaleeta bwino ow'enjawulo ku mwana muwala ono Brenda Miles era ye Calvin Kayanja agamba buno Brenda Miles mukwano gwe kyova olaba mbu amulinako oyo yenna bwino musiyazi in fact ye Calvin Kayanja yagamba nti sina malaaya wabula musiyazi nti kino ekyabamala yalabika kyerimbikamu bwerimbisi nga baagala kufuna abaana bawala bajje babatunde bo bafune ssente naye mboono omwana muwala ye Calvin Kayanja yagamba nti musiyazi kwegamba yayogera ebintu bingi nnyo nnyini ddala najja nembikutegeeza ate omulundi guli ogwaggwa wabula nga bwe tutuukidde essaawa eno eyaleero omwana muwala ono nga w'omumanyi ye atambulira ku nkola egamba nti atakulekera naawe tomulekera bwetyo ennyanja ekutta omira ye amwambalira naye bw'ati ate munnange gw'ayambalira so munnange tubadde tukyali awo ng'atafulumiza vidiyo bbiri nga bw'ati ate ayambalidde Calvin Kayanja ng'amulangira bino na biri nga bwengenda okubeera ng'ate mukulekerako hagene maaso n'okubeera ng'ate munnange naawe obyewulirirako ye bambi agagamba agamoggola bumoggozi ebyo ebigambo bambi mu kubyogera obiyisa obiyisa mu kamwa tekimukalubiriza yadde n'akamu n'akeddagala wabula nga nze nga bulijjo bwe mbadde nga nzija nga njogerako eno ensonga sigenda kuva ku mulamu era sigenda kuseeseetuka emikwano gyange omulimu gw'obwamalaaya oba obwamalaaya
malaaya kintu kibi nnyo tukivumirira kyonna omuwala ono kyali oba bituufu musiyazi ate nga ku mulundi guli we najja wano ne mwogerako era basinga mu comments mwavaayo nga mugamba nti ye kennyini omwala ono yabyeyogerera nti musiyazi kale bannange nolaba omwana woyinza okwonoona obulamu bwo mu nnyonona ey'ekika ekyo so ebikolwa ebyo ffe tubivumirira tetujja kuva ku mulamwa genda mu maaso nakubeera nga ate tubivumirira yadde abamu era still bavaayo mu comments nga tubyogeddeko ne batuvuma naye ekituufu kisigala kituufu ekijiko tetujja kiyita kitiiyo kitono oba ekitiiyo tetujja kiyita kijiiko kinene tujja sigala tukiyita ekyo kyennyini kye kiri tetujja bibika akazigo kubanga munaye we tubibika akazigo baana bangi bagenda kwonooneka bakola ebikolwa bino nga bo balowooza birimu amakulu naye nga ina sensi tebirimu so tulina okuvayo tubivumirire ne gino emisaayi emito gimanye nti ebyo ebikolwa si birungi si bya bwakatonda tebalina kubeera nga ate babyetabamu wabula tunalekerawo okubeera nga tubyogerako omusimanga olw'okuba bajja tuvuma abatuvuma mujja tuvuma naye nga nammwe mukimanyi mitima gyammwe nti byemukola si bituufu kyekyamazima wabula ffe tetujjako wakubyogerako olw'ensonga nti munnange abaana abato bangi ate bakoppa abantu nga bano abavaayo ne balaga obusente nga bali ku social media abaana be bafuula ba role models kuba noono omwana yennyini yavaayo n'agamba nti ye Bad Black ye role model we olowooza kyava ku ki olw'okuba yalaba nga Bad Black ayina ssente akola bino na biri y'ensonga lwaki yamufuula role model we okumanya omulimu gwakola nga bw'amalaya y'ensonga lwaki naye yaguyingira so n'omwana agenda keera ku makyala abono olw'okuba ajjayo obusente n'abulaga nalaga nga wayina ennyo ssente amwegombe oba otegeera ekintu we kigenda kikula omwana wamwegomba naye ajje amanye nti okay wamalaya bwe bulimu ssente naye ajje yeeyingize mu mulimu nga guno so y'ensonga lwaki bannaye tubyogerera mwe muyinza okuba babirimu temukyasobola bivaamu naye kale baneene abato abatannabiyingiramu babyewale era bamanyire ddala nti ekyo tebalina kubeera nga ate bakisembereza sigadde nze omumbejja Aisha Nasolo mbagala nnyo mbagayira ddala kambalekereko omwana muwala ono munnange nammwe mumwewulirireko engeri gye yatwalaganyizaamu Calvin Kayanja wane Calvin Kayanja anaakomawo ate ne bwino nze byonna butereevu nja kuba tembi kutuusako wano naye nga musule bulungi mbagala nnyo mbagalira ddala watana subscribing bambi subscribing ate kakakadde kubanga ekyamazima osubwa nkusaba liking video eno oba ojagadde nkusaba sharing oba ojagadde goodbye for now eno video njikoledde gwe kasajja gwa kampi akataweera ke bayita Calvin Kayanja mukwano n'ensonyiwa media zo wezibanga zaganya okutambula tolowooza okwogera ku Brenda ogenda amufuna nnyonnyo kitegeere era ojjakoma okumwogerako wagambye Brenda ndyabisiyaga nali nsiyazeeko nyoko kati wavudde ku kyogamba Brenda malaya ate n'ogamba ndyabisiyaga omubiri gwange wemba nasiyaze saasiyagako nyoko wemba nabadde nkiisinga bakazi bannange sakiisinzeeko nyoko okitegeera wasooka n'ompita malaya kati wagenze olaba tekitrendinga ate watandise okungamba ye ng'oneesibyeko omanyi nnyo oba busajja obumpi mwabaki wagezaako kunzina naye ne bigaana tolina wosobola kunzijja mukwano obusungu bw'oninerako bungi ate gw'owala nanze sikumanyi mukwano wangambye ndabika bubiruka ati mindaba n'ekitawo tasobola kunzina sisobola namuzina olaba gwalabika bubi kati oba kitaawo alabika atya munange social media zo webanga zadibye kogwe kogambye kanziremu njogere ku Brenda Miles wali otandise kunvuma 2 n'enkuwa level n'onvaako naye njagala akutegeeza wemba ndyabisiyaga it's my life kiri nti sinasiyaga konyoko wemba nzina abasajja it's fine kiri nti sinebakako n'ekitaawo gwowala naato omumanyi Brenda mukazi watu ndieno ndi busy ndi mukunoonya sente mukwano noonya bulungi likes noonya bulungi followers byo social media zo wezibanga zadibye toneesibako Calvin Kayanja akasajja akampi omumwe kazimbira akabuto omizenye empeka akabuto kakuzimbye obadde ekikasajja gwe olemye okwefaako olemye okumira empeko ez'obulungi oli ku Brenda Miles omumanyira guys mushayalinga eno video etuuke kasajja akampi ka Calvin Kayanja bananga gendo mirirere empekezo nze tondirako mpekezo mbwaggwe mbu yatandise okusiyaga abakazi bannaye yatandise okiisinga wandabyeko nga nkiisinga nyoko ye video zange lwaki ozigoberera genda ku Instagram by the way ku Instagram wewali ebigenda kufunisa ba followers bingi kozi ku Instagram wewali videos zisinga zestasobola kuteeka ne ku Facebook zestasobola kuteeka ne ku TikTok awo yasame ebituufu dano okwasama by'otamanyi okitegeera wembanga n'abadde nkiisinga mukazi byabadde bikukwatirako wa ye wala olabyeko omusajja nga ngamba Brenda alina boyfriend lwaki tewewuunya Brenda lwaki talina boyfriend
Wemba nadde nkisinga mukazi it's my life mukwano kiri ntisasi yazeeko nyoko sasi yazeeko muganda wo yegwe nga olabika obaba ekikakyo balabika batya bannange olyawo tuuza akabuto kakuzimbye olemye okumira bulungi empeke Calvin Kayanja neesonyiwa bannange mushayalinga eno video gwe Calvin Kayanja akasajja akampi omwemwe waddugalira ng'ekinege kya kitaawo neesonyiwa wembanga ne lesbian I'm okay with that neesonyiwa bannange babloga ye lwaki babloga be Uganda temulina byakukola ndaba buli bloga yenna ajja ku social media atuukira ku Brenda Miles nze celebo nze kagwe mumanyi oba nze akyasinza okukola ebyewunyiso bye mumanyi bannange babloga be Uganda muneesonyiwe Calvin Kayanja asigenda akuwanya obudde bwange naye neesonyiwa wampalampa mu 2 nenkuwa level n'onvaako kati ate wakomyewo obupya platform zo tezikyatambula oyagala kwogera ku Brenda Miles kozi omanyi buli ayogera ku Brenda Miles afuna platform afuna followers ne likes mukwano ezange ogenda zifuna naye era togenda zifunamu ogenda zifuna ne togenda look at me neesonyiwa nze Brenda Miles obulamu bwange wemba nkalakata abasajja mubiri gwange kiri nti gwe tonkalakangamu kyemanya ate nekitawo tavangayo n'agamba nazinako ku Brenda oba mutabani wo gozaala tavangayo n'agamba Calvin jo nazinye Brenda wembanga ndi lesbian sizinangako nyoko sizinangako mukazi wo sizinangako sister wo byonna mbikola cause it's my life okitegeera it's my life kati gwe dawo yogere byotamanyi dawo yasamola okubononya platform nabirabye ku YouTube lwaki babloga be Uganda bulajja asesemera Brenda nze afuusa akatabo ku YouTube look ati mwenze ogenda kunkola ki bananga bana Uganda muli wansi ekigambo lesbian bamwe akasoko okukiraba wemba ndi abisiyaga gwe gusoose ye bakugambye ebisiyaga biribwa buli omu era biribwa sente okitegeera abana Uganda kyovola mukyali wansi nnyo wemba ndi abisiyaga omubiri gwange wemba nzina basajja omubiri gwange nze Brenda sigenda kukyuka n'omunayogera bitya ate ngenda bikolera ddala kozi kyenfiiringa mu fine okitegeera wemba nga mbirya kyenfiiringa fine kyenjagala n'ekirala tompulirangako mbu ndina boyfriend wala olabyeko boyfriend wa Brenda kyogamba basajja sibalaba kyenjagala ndeka nkikole neesagala ate onsesemereko onfuula akatabo nze ajjudde ku YouTube bulabikula YouTube Calvin Kayanja ntaddeko akatabo omanyi nnyo oba nawe ndabidde bukulu ng'ebyoya kasajja gwe neesonyiwa nali nagamba sigenda kuddamu kuwalampa nakoowa ebyokuvuma abantu besimanyi nasigaza kunoonya sente nakuuma figa sagala kuwala